nze kyesagala muntu yenna ayogere oba agambe kwe kuwulira ngo omuntu agamba nti Bobi Wine yakoze bubi nnyo okugenda ku ntaana y'Obote. Bobi Wine bwaba yakoze bubi nnyo okugenda ku ntaana y'Obote nga eyazza omulambo ogwo guteekebwe mu ntaana eyo ye temumunyiigira kubanga President Museveni ye yazza entaana eyo omulambo ogwo Obote yafiira Zambia omulambo ne gukomawo baali bagenda naguyisa wansi ne bataguyisa wansi olw'abantu abaali beegugunga abagamba tetumwagala tebaguyisa waggulu ne bagutwala kati ye bwe yagendayo nga temwamuvunaana lwaki muvunaana Bobi Wine kuba yagenzeeyo omanyize mulimu ebintu ebinsesa simanyi naddala tekyo kikolebwera abaganda ffeffe nnyini nga twogerera bannaffe abalala babikola temubogerera era ekyo nkigerageranya n'ekyasiyo singa asiyo yabadde nga omukuba wala abaganda nga yavuddemu mwandigambye abaganda enkwe zammwe naki kati abo si bankwe kubanga si be baffe singa yabadde ffe singa tuli bankwe kakati mutandise n'ogamba Bobi Wine agenda atya Obote kubanga yagira ati nga abantu abalala ab'amaanyi bagenze mu gavumenti gye mutaagala nga bo temubogerera lwaki mwesiba kuno abantu bangi nnyo abajjo babeeramu nga bagenda bawonoona buli kye mugezaako okusimba emiranda gye musimba amakubo ge mutema ng'empenda ze mutema zonna bazoonoona Bobi Wine talina nsobi gye yakoze kugenda ku ntaana y'Obote kubanga n'abantu abalala bonna baali bagenzeeyo n'omukyala gw'ayina Obote muganda. Black seeds zina nacho anti-tumor benefits ziyamba okusabulula ebizimba omuli cysts, non-cancerous tumors. Abantu bangi bafuna ebizimba mu mubiri gyammwe naye bw'oba oyagala okusabulula ebizimba ebyo wettanira okozesa black seeds zino kuba zina efficacy esobola okusabulula ebizimba ebyo. Oil wa black seed ne powder wa black seed wettanira omunywa mwabalina fibroids, abaina ovarian cyst, abaina dermoid cyst, abaina testicular otitis, epididymal cyst mu testicles nga zazimbamu obuzimba. Kozesa nabo abasumbizibwa mumps amambuluga. Black seeds nnungi nnyo ate ziyamba n'okukendeeza ku nnyama ezimba mu bulago oba ze tuyita tonsillitis n'ebinyama ebizimba mu nnyindo oba ze adenoid swelling ne nose polyps mu baana bato n'abantu abakulu tulaba nga bibasumbuwa nnyo. Bw'okozesa black seeds zino ziyamba okukendeeza body inflammations n'okukendeeza tumors ate era ziyambako nammwe abalina ekizibu ky'okubanga omubiri gwammwe teguba na bbugumu limala. Abantu abamu osanga olinga empewo emuyitamu mangu abeera omubiri gunnyogoga. Kozesa black seeds nnungi nnyo. Mukutu kwa Megaton kubuuzako yonna gy'osobeera ng'otulaba Mozeri Megaton ge mannya ndine kujja kagatto nga bulijjo wagitaddeko dda yo kweri olwo kati n'ab'e Kampala batulaba n'ab'e Kampala bali mu kutubona. Koja, how are you? I'm fine. Hey. How are you? Professor. Yeah, Bonnie, I went to Harvard University, I went to California, I went to Pennsylvania, I went to British Columbia, went to Ohio and came back with $10. Oh my. But I'm keeping it. Hey. I'm still keeping it. Regardless? I'm still keeping it. I won't take it to a forex bill. You still have your $10? Yes. Where are you keeping the $10? I'm keeping it for to show my grandchildren that I was there, and when I went, that's what I got there. Mukutu gwa Megaton tubabuuzaako abali mu seze enjawulo, abali Canada, abali mu America, abali Turkey, abali Kenya, abali Tanzania, abali mu kyodo kya Buwalabu, abali Germany, abali Dubai, abali Qatar. Munamba buzaako mugere enjawulo mwekubana nti mutambula naffe ne mwayo muga tujja beranga ku Mukutu gwa Megaton. Bingi nnyo betuleso nako olwaleero tulina ensonga ya Mwami Kyagulanyi yagenze ku malaalo g'Obote. Abantu bangi banyize nalabye abantu boogera ebigambo agenda ate waka wenkene omusajja yayisa bubi nnyo Buganda ne ngamba why mukulu Kagatto yaliwo buli kimu akimanyi agenda beera nga atubuulira kugamba Bobi Wine okugenda ku malaalo ga Mwami Obote yakoze ensobi. Lwaki abantu boogera ebigambo, lwaki abaganda bakekinekawo ebigambo atugenda beera nga tuyitawo agenda beera nga atunyobuulirawo katono ne ku nsonga ya Asio Florence ono yava nabanga agamba bamuwambye era ebigambo byayitingana ne principal nava naga bamuwambye ne SJ naga bamuwambye Rubongoya era ne family ye mu nega bamuwambye ne mikwano gye yafuddeyo nabanga agamaze tebampambangako akaduuka ebukedi yanze yakajjeemu era family yantaddeko pressure y'amaanyi
awo nno omukyala oba speaker wa Uganda, that is Anita Among, nabanga ayiseemu bwannamuli bwati nga tewali amugambye nti oba ngenda kuvuganya naye ono ye yagambye tannamuwambako era omukulu Speaker Among bamutaddeko matugambuzi kumuli isangu biro byonna ebigambo byayogeddwa tebiriyo awo ntugebe nga twita abamu bagamba yasasuddwa kujja kagati agenda beera nga atubuulira saawa eno kujja kagati kwasooka babuzeeko tugende ewooboti abakulembeze abakyasiza okubeera ababi abamu tuwe bagamba kati ye yaliwo agenda beera nga tuwera ddala information mukutu gwa Megatu muzede Megatu ndi ne kujjaka abatulaba balamusizza nnyo mwebali kwekubira ku mukutu tusuubira okuba nti buli lwoba olina byolaba era oba olina kyoyigamu abantu abasinga obungi buli lwolabako teweerabira abantu abasinga obungi buli lwawulira ajjukira abantu abasinga obungi buli lwowandiika kyowandiise kiba kyakukuuma mirembe na mirembe noba nga buli baagala okutaataaganya ngaobagamba nti mulaba nolwekyo bwekumira ku Megatron ejja kubanga otambula n'okumanya subscribinga likinga ate osharinge so nga ate ne comments nazo zitukolera bwembanga mu commentinga ogamba nti kino kyandibadde bwekiti kino kiri bwekiti naye kino mwakireese bwe muti tubadde tugamba nti tulina gwe tukomerere oba gwe tussa ku nninga tuba tetulina gwe tunyigira kulwala tuba tetulina gwe tuvumirira wadde okuvoola wabula byonna buli kye tukola tuba tukikola lwa bulungi lwa ggwanga lyaffe kubanga tulyagala waliwo ababuzaabuza abantu nti abo boogera bino boogera biri omanyi tebaagala Uganda baba jagala nabo bakola ebibalaba nti bizimba eggwanga naye bwe baba bikoze nga ate biryonoona tujja bagambako nti munange ekyo kye mukoze si kirungi okusinziira ku ggwanga lye twetaaga libeere bicycle kick amanyi olina mangi abantu bakutegedde mu ka bicycle webali kutereza amaka g'abantu agasinga gateredde bicycle kick kasita yajja ate abakyala bakyanoba wembuulirayo kati njagala oŋŋambe nti wawuliddeyo omukazi agamba omusajja nga baawukanye nti tomalaako ajja kwogera birala nti toguze emmere tokoze eki n'ekyokumalako kyo nakigobyewo ate nkyalwana olaba nti kigobawo derafo tokkiriza mukyala wo kugamba nti tomalaako ate mulekera kyekyalina abasajja batwala budde bungi nga bali mu ddiiro bamuyita nti jangu tulabe omupiira nti yo mu kisenge yeesinga ng'akyagaanye saakaasi onajja ddi nti ate yamenyese yebuzabuza genda otuukiriza obuvunanyizibwa bwo ng'omusajja oluvannyuma lw'okufuna ka bicycle kick okube zivole ziri ezabula okube bezilala waliwo nezetuyita horse kick eyo hose ate yonzi anti ekuba mu mugundi muno atoddamu ofa bufi so ojja kubanga okuba essimu 0752 432 0752 432 bicycle kick ono kamaanyi gali ate kasigalamu mubiri gwe wenna amaanyi nga matono bicycle kick naye kati ogenda tuyamba kuba bonna bokuze bicycle kick amaanyi ate olina mangi lwekitofunayo akakendeezaako oli osanzeeyo essomero nga lyo likuyita ndi mujje tukendeeza amagezi abaana abageziwala ennyo mukutu gwa Megatron ndine kujja kagato wangi twalabye principal yagenze ku malaalo g'oboti n'ateekako ekimuli era n'abanga amuwa respect ng'omukulembeze yaliko mu ggwanga lino era yafuga ku ggwanga lino abantu bangi babadde boogera ebigambo nti Bobi Wine yakoze ensobi kiki nga gwe abaddewo okumala ebbanga nga gwe alabye emirembe egy'enjawulo ekintu kino Bobi Wine kyeyakoze kyogerako ki njagala otubulire ne koboto ono abatamanyi obote abamuvuma biki bye yakola ebimuvumye birungi ki bye yakola awo nagatiramu n'amini mpolampola abali ku Megatron babeere nga bafuna ekyokuyiga mu programu ndi musanyufu okuba nti waliyo abamanyi nti nina kyenyinza okubagamba ate ndi munakuwavu nnyo okuba nti abantu bagamba mbu Bobi Wine yakoze bubi okugenda ku malaalo nekyo kanga yawangangusa kabaka muwangangusa balina byogera naye kakati nabo batuleetere bwe baabirabira ebyo nabo basooke batunnyonnyole bwe baabiraba endaba gye babiramu ne bakakasa nti yali Obote abikoze omulembe gwe kwe kwali embeera eyo kati nga guno omulembe temukyawanga agukulembera mu kugaana kabaka okugenda ebugerere nga temumukyawanga mukyamuwa obululu ate yamulekako
oli tamujjangako n'abutwala ye n'afuuka kabaka osobola okuva mu ngeri endala yonna ate njagala ebintu bino tuleme kubigattaganya ebyaliwo abamu batandikiraawo manyi kiringa kugamba mbu bw'oyogembe Yesu mwana wa Mariya kiye n'okomaawo ate Yesu mwana wa Katonda bw'okomaawo olina okwanalayizinga kati tuyambo abali abatabitege tugeje kati soke kya Bobi Wine okugendayo okyogera talina nsobi gye yakoze lwaki ogamba talina nsobi mukulembeze w'abantu ekiwayi kati ekiriwo oba omukulembeze lw'oludda oluvuganyaki oba alina ekibiina ekivuganya era ekirwanirira okufuna obuyinza bw'eggwanga bw'oba otwala obuyinza bw'eggwanga totwalako tokola nga bakulembeze bamu bwe bakola nti mwe abo sibaagala agamba abamu sibaagala bano bakola bati sibaagala no si bwe bakola bw'oba onaabeera omukulembeze omulungi abo bonna waliwo kye bayita reconciliation ofuuka mugatta bantu nemuddamu nemukwatagana mwenna abaali bakoze ojjukira bulungi nnyo nti ebambiranye yetuuka okuleeta ebizibu byonna so bw'obeera bw'ofuna obuyinza ng'ebyo wabisanga kuba kati Bobi Wine teyaliiwo ebyo bibaawo kakati omugaanira ki kati kale aboogera banyimbireyo ku nnyimba z'abalwanyi ba NRA ze baayimbanga pulezidenti wali teyazimba egindi nga tewali azimanyi kuba tebaaliwo kati gw'otandikirawo omanyi ate bw'osanganga nga bagamba nti gundi oyo tetumwagala gwesooka webuze lwaki abantu tebamwagala tetusobola kumalawo kintu batamwagaza tetusobola kutuula netubuuza nti bwebakibanga tukitegedde nti kyekino abantu gundi okuba nti bakyawo bantu gundi lwaki olwaleero tetukwata bwete kakati olwaleero abantu waliwo awava obululu bw'NRM okusinga engulu obululu buli awo naye nga tebabeera abantu b'engulu tebabeeranga kaawo nga tebaagala gavumenti y'NRM olowooza kyali ki ekyatuuka kuba nti bakati baddamu okujaagala ono yabakumaakuma kubeera kuvaayo ne mukwatagana n'obubakumaakuma kyetuyita reconcilinga kati Bobi Wine okubanga anoonya obululu nga bwakufuga ggwanga ng'ate bw'oba ofuga eggwanga tofugako bitundu byokka by'abantu bakwagala naye nabiri nabyo biba kitundu kya ggwanga kyoba ofuga tovangayo n'ogamba nti mwewa nti mujja kubonaabona nnyo kubanga mmwe sibaagala mulonda bano oba mukyamu kyokola abantu abo olwana kulaba nti obakola ki obakumaakuma n'obabuulira ebibi ebiri mu kweyawula n'obabuulira ebirungi ebiri mu kwegatta gwe bwonaaba oli kati omuntu weeyo bw'aba alima emiyembe alima kasooli alima ebinyeebwa gwe nomugamba nti ate kati singa ate mulima ne ku matooke mugende egindi mugiye ebitooke mubireete no mubirimeko nabyo bali mubaguze ebinyeebwa bo babawa amatooke tebanga butter trade ate yo teba butter trade butter trade ate kiba nti otwalayo bintu nga tetutte ssente ate kino oli bw'aba agula buguzi kati singa tutunda eJapan ne tubatundayo engege ate ne tugula emmotoka teba butter ekyo ndoza tuba tuwanyisiganya byansuubulagana tuba twewagira byensuubulagana kakati Bobi Wine okugendayo kiba kirungi nnyo abantu abo bategeera nti abantu bano tetuwalagana nabo tetubalinaako obuzibu kubanga waliwo ensonga gy'otasobola kuwa kuba tewali yakirabako tewali yalaba bw'ati abali ku mulembe gw'obo tebaafa nange wendi kati washoga nti abamu tebabira nti walaba nti kati abantu babadde wano balejja bulijjo ebyekisiru mbwami baliisa abantu sapatu nzimanyi mbo yasala emitwe n'agiteeka mu firiji bwe boba wasobola okugamba nti watereka obuwanga bw'abantu abattibwa obutti bwenu naye nonda tuterekerayo mitwe esatu kugye wasanga mu firiji y'Amini noba nga ogitulaga ng'osobola otulaga obuwanga obwafiira mu lutalo Amini teyatta bantu anti kyebayita okutta kyeki kati okutta kwe kuluwa oyogera nti gundi Amini yatta abantu abayagala amuvuganya yenna gawula Bobi Wine tewaliwo okwo kulonda ku mulembe gwa Amini so okuvuganya
nze mbirabye kati nga oli agamba ndi gundi awambye abamuvuganye nze nali sibirabangako kyali kitya anti waliwo yali president nga tewali kulonda ngenga enfuga gyafuga kati enfuga tewali yagusebya mubwe yetya nga mbi nnyo kati mwabagirabako mugitunyumize jembuuza gwe waliwo ate kati nze ate bwe mba sinagigamba ndi abasirabira njagala kugamba tabeeranga kumusibira mugwa yenga kuba yega yali government of action bagamba nti enkya amasannyalaze gatereezebwe mu Uganda gabenga gaaka teri kirala kampuni y'amasannyalaze kyerina okukola vakwene yaffe simayo biki ate tuwadde ate ogenda okuwulira nti ate abasajja bajooga abamu ku baminisita bo tebawa saawa yonna gagenda nakati newenjogerera wano era senga tukolera ku guninga nga nakiri bakubuuza n'okubuuza nti gavuddeko gatya nga akubabuuza omusajja ali mukozi nnyo bw'atyo yali ayagala ggwanga lye amasannyalaze gavuddeko gatya olwo abalina ebintu munakati fresh foods ne foods and beverages balina ebintu muki mu mafiriji kati bagenda kukola batya whois in charge ng'alumirirwa nga babuuza ani gwe kikwatako amasannyalaze ogutavaako wandiika ojje onnyonnyole lwaki gavuddeko otubuulirire engeri yona aliyiriramu bali anti kati guli mulimu gwo weeyama nti gwosobola okukola Uganda Electricity Board kyali kitongole kya gavumenti Uganda yo kati eriwo eyaleero yabikyawa teyagala kuba n'amasannyalaze gaayo abantu bagira bupangisa bagikolera kati saawa eno bamasinale be bajja n'agamba ekigundi ate ogenda okulaba nga ne minisita wakyo bisimanya ate gundi naye alinamu share era byabanene ate byabaana abo be bagamba nti oli yali afuga bubi bamukuba kasa kaba kusiiga kasa olw'okuba ye alinawo kye tuyita ligase alina yalekawo omukululo agulinawo nga gwe tolina bwolekawo kuba gwe bogamba mbo yattanga abantu nti kale tutegedde yabattanga naye okuva kabaka lwe yali agenda ebugerere abatalabikanga bali luddawa olwobumanyi bwababula twawulira nga abantu bagamba bantu baffe babula biki abo tebogera abaali mu kulonda kw'omwaka ogwaggwa abatalabikanga be babanja bakibalama baani awo oba wadde bulamu oba bali mu bbanga kane gavumenti ejja yinza okukozesa kino nti abantu baabula anti kati buli gavumenti ebeerawo nkugamba bw'okola ekikontana ne byekola gw'omu ku be bagamba be baba batta buli lwokola ekikontana naki kebeere ya Amerika kebeere ya Germany kebeere ya Bungereza kebeere gavumenti ya ggwanga ki bw'okola ebikontradictinga n'ebyo byeyagala ekigwako kyolina okumanya kimu nti teri muzira awandiika byafaayo kati olaba kati obiwandiika toli muzira weyagala emirembe gyonna waliko ekyo nze toyinza kuŋŋamba nti tokola kino so ŋŋamba nti ekibonezo ekisaamusaamu ekikijaamu kino ekyo nga nkiddukamu yes ojaga twagala nakibonerezo kisaamusaamu anti ekiringa ebibonezo ebisaamusaamu abantu bebagabira abantu gwe tolabangako gaayi gwe batuttaawo nga bamugye wano nti ate bamusanze gini nga yafudde bamuwadde ekibonezo ekisaamusaamu olwo nga bo kye balaba ekisaamusaamu kyekino yeno enkola gye bagamba omunafu baba baseka ow'amaanyi nga bakaaba wadde waliwo amanyi ebintu ebyo bya mirundi mingi bagamba nti cowards live longer but die in big numbers nga tewafiirako mu big number okyaliwo wona ogadanga anti bwe muba mudduka kisaasaazi kisaasazi kyekitya nga tomanyi kibadde ng'abantu afubutuka emisinde n'adduka ne bamubuuza nti kintu owaayi gwe beeraawo nga tamanyi nakibaddusa nga tamanyi naye kimuddusa nga yadduka buddusi naye ndabye abantu bajja badduka naye sitegedde oba kiki naye tunaabiwulira mego wawo nawotya ku mulembe gw'Obote ate nali nina musibu ki nabo era bwe nalaba binyinyitire nga batandise nga bikaaye olwo nga buli gwe bawulira yogera olulimi olw'abantu tribe nga bamugwira olwo nenziruka nange neŋŋenda nenneeyunga kuba benwana nabo bantu tribe abaganda bantu tribe tekitegeeza baganda kitegeeza abali mu gurupu y'abantu n'abanyankole bali mu bantu n'abasoga kati nga bani abo bakuba abajaasi b'eggye lya UNLA lyeri Obote lyali lyani Uganda National Liberation Army liba Obote ye lyaba alikulira nedda sebusi yali alikulira oyitojoko yali alikulira
kati oyita ojoko nga Obote akozesa oyita ojoko si yali amukozesa ejje ye yali CDF ani amulonda anti oli yamulonda naye olwo kitegeeza yali bajje erye okola byatayagala akukyusa nawe yagala Obote gwe no nze omanyi mmwe mulina ekizibu tetulina kizibu nkubuulira amazima amatuufu gali nti buli muntu alina ogenda okulaba ng'ono byalanga oli ng'ate naye byakola ono byalanga oli naye byakola kati ono tumulange tusoke tulanga oli eyaffe ebibye anti bamulanga mbu yatta abantu kati atatta bantu yaluwa bameka olowooza lwaki abaganda bamukyawa abaganda tebamukyawa lwakutta olwekigambibwa nti yaviirako kabaka wa Buganda okukikola ki lwaki okiyita kigambibwa anti kubanga ebintu ebisinga obungi emmundu yali eseka ffenna eri tetwaliyo kati tetumanyi amazima agaali wakati awo ekyalumbisa olubiri olowooza oli akeera ku makya nga tebakeeranga ku makya ne balumba lw'ebbanda nayagala kabaka amwagala kati kitegeeza wateeka okuba olowooza lwaki bamulumanyi buli wabanga ofunye ekintu osooka nga n'obuuza lwaki n'otatunula gwe nti kibaddewo nti ono ankubye oluyi ankuba atya oluyi waliwo ebivubuka ebimanyira netukubuuza nti naye olowooza lwaki akukubye waliwo ebivubuka ebimanyira nga kyo kiryawo nakubuuza nti naye eri gyavuddeyo bonna nga bo tabakubye kinsaaza wanene anti naye alina gyavudde kati nga bo tabakubye Obote bamukolaki anti kati wateeka okubaawo ensobi gwe bwe kiba nti akyatuuka ekiseera ne batandika okuwanyisiganya amasasi nga balwana bali bakubanga nabano ne bakuba ate basobola okulumba awantu n'emmundu nga temulina mundu kitegeeza nti era balumba kavule wano nga kakati ebyo byoyogera bibirala mbadde nga mumbuuza biri anjagala kumanya ate bw'oba ompa comparison tompa yakavule kubanga mukavule temuliimu alina mundu ate eddamu eyanukula bano balumba akavule bakalumba nga nejjinja teririimu wadde enkonyogo naye ate eno bwe balumba emundu yavuga sekanga era n'abo bennyini abagamba nti oli bamukuba nabo bagamba olwo Ssaabajjajja n'ajjayo emmundu n'agira ati kitegeeza yali akola ki yali azirina kati oli bw'aba yali akulanga kuba na mundu aba mukyamu kati owagira Obote kye yakola please amateeka ga Uganda bwe gagamba omuntu oba olina emmundu kugaba tegakkiriza muntu kuba na mundu zirina kuba zamuje bakusanga nazo engeri gye bakulumba ng'omuntu alina ki mbooza kojja kagatto balumba Obuganda balumba olubiri nga bagira bamulanga mundu kyekyali ekyo olayira nga basuubira nti alina ebyokulwanyisa era ekyeyoleka nti yali abiri naye olw'obwagazi obungi abantu tebaagala kikola ki kukkiriza ng'amazima amatuufu gali nti yali akola ki gwate bwagamamu naye n'abakuba bubi nnyo yalina emundu bamuno bagiwana mbwe yali y'amasannyalaze kitegeeza yali agirina teeka ga Uganda gakkiriza abantu okuba n'emmundu ebigambo bino byeyogera bungi gwe kati byombuuza obikakase nti ki balina emmundu bazirina olaba Obote kyakola kyali kirungi anti kakati gwe tekiba kirungi bw'ovunaana Obote naye Obote teyaliiko kuba agendayo ani yali mwenye kuba olaba President Museveni abamu kyetumuvunaana kimwe President Museveni yalonda buli kimu wano yalonda akulira abavubi yalonda akulira minisita w'abalimi yalonda minisita waki buli kimu that's why gundi yonna tugamba yalonda ono kitegeeza yamuwanga n'obukulu kiringanga gweonaabeera ngeze mu ssomero gwe director notuleetera headmaster we bigaana tugamba owaayo omukulu w'omugobe kyatukolako byatukola nedda ne ttiimu y'omupiira nga nze wempagira Liverpool otangazizza bulungi akati bw'oba otandika okuvunaana abalumba olubiri vunaana yaduumira magye so se yalonda president yali tasobola mugambako nti tukikola kimanye president wano asobola okugamba nti nedda mumuleke nekikolebwa naye bwekyagamba nti mulekerawo okukuba abantu tokkirizibwa wadde okunkangakanga bameka be bakanga ne be bakuba naye era avaayo olumu n'agira bameka be bakanze be bakubye ebyo ekinnuma mwami Kagati osiiga Obote gundi anti problemu nti gweoyagala ntegeerere ku levo yo nze byenjogera byakutegeera kwange kanaawe ojja kuwa ebibyo sigenda biwagwe waliwo gwagenda kati nze kyenalaba kyenaliwo kimmanyi kyekyo nti amagye galumba olubiri
era mbwe bwalumba olubiri n'abaali mu lubiri ne bagaanukula n'emmundu bano bakuba emmundu n'eri evaayo emmundu nevuga nendevuga akati gwe bw'ogamba nti ono ye yalumba eri nti gwe ziri wali otegese zaali zaaki naawe tubuulire lwaki yali alo kati nze simanyi nange natandika okumanya byonna nga zivuga kati ebisigadde awo simanyi tewakyawo bote nga baganda balala anti omuntu buli omu alina ensonga emukyaya nze ate bwe mba nga ntandise okubeera naawe nonkola ekintu nsooka nemmala okwebuuza byonkoledde bwe mba omukazi ng'omukazi bw'anaaba n'omusajja kuba akukutte n'omukazi omulala neyeerabira nti gwe mugenda ne mwanjula mwakola embaga oweerera baganda be mubadde naye mutambudde wano mukoze kino bw'abyerabira n'atwala kiri kyokka nti namukutte n'omukazi aba tamanyi kyayogera waliwo ekibi ekyo ekirabika birungi teriiyo omanyi osookanga n'opima ebirungi n'ebibi era n'eggulu bwe ligenda okuba bagendanga kupima ebirungi oba byebisinga ebibi obungi okujjaka katonda weesundikitinga eggulu nalyo limanye omanye ebiri ate katonda ayinza okugamba nti nno kati nja kutwala bakoze bibi era ayagala bakoze birungi ng'era okumanya nti abakoze birungi be bano waliwo engeri gye bapimamu nti okusinziira ku kino yakola birungi oba okusinziira ku kino yakola bibi ebiggulu byo saagala jjo binnyonnyola bikwatagana ne katonda naye nga kyokyo bimanyi nti naye katonda ayagala ageraageranya nti birungi n'ebibi biki by'osinza okukola bw'agenda okugeraageranya kakati gwe bw'oddira omuntu gw'ogamba kati gwe bwonna ayagala oli bamukyawe mbu yalumba olubiri yakola bibi nnyo ku baganda anti kyenjagala tumanye nze ndi musajja muganda ate omukulu ate ndi mukulu obaddewo naye saagala tulowooze ensonga lwaki nakuleese twogere ku saagala tulowooze nti olw'okubanga ekintu bakikoze abaganda nti olwo eggwanga lyonna lifuna libeere mu katyabaga era liba mu katyabaga anti kyenjagala tumanye anti baali tebalina muntu ngono ze yayinda yali tatwagala mwe naani fe abaganda gwolowooza bw'aba yali tabaagala omanyi abantu bamu okutegeera kwa nedda nyonyola togenda kugenda yeeyo bw'ogamba nti yali tayagala baganda kati nkomaawo nedda eri gyobadde ogeze mbuulira bw'abagamba nti bw'obagamba nti yali tayagala baganda mbuulira ku bantu 10 abaali mu kabineeti ye abasookera ddala waggulu oba tebaali baganda gundi apu mayanja yali wa UPC Eridadi Muwonge yali wa UPC bamuli baganda bakitaka gaweera batu be batu lyambo kati atubo ne omukyali yali afumbe ewa bote nga muganda kati ngambo tanti yali tayagala baganda bano basebirumbi bani nabaali baki umanye abantu abamu bagenda ne bogera bakaya baali baki naye mwe mugamba yali tayagala baganda omwaliwo yali ayagala baki n'okwata kabaka n'omuwanga anti gwe yamuwangangusawa yambuulira engeri gye baamutwalamu ng'abazungu temubakyawanga abaamukwata ne bamuteeka ku mpingu ne bamutwala ebweru nga bo temubanyingira nga tebanakubeegobako temusiiba nga musinika nnyo ndi nyala visa ya Bungereza njala genda Bungereza bonna abaganda abasinga obungi tebali Bungereza bandibadde bakyawayo kubanga kabaka baamukwata wano bukwata kifuba ne bamutwala ngabo bo temubakyawa bamukima kifuba amaladde mu 1954 bali tebamukwata kifuba kati kolo bamukwatira ki bali n'ensonga zaabwe yagana okukwatagana nabo kubanga eri fe twali protectorate ya Bungereza kituufu yagana okukwatagana ne Queen nalagira ne bamukwata kifuba ne bamutwala ate Lwampaka nabo ne bamutwala n'abeerayo emyaka n'akomawo wano bukomi luvannyuma kati lwaki oyo ye temubakyawanga kati oli bw'olaba omuntu bwe mba mwali wazzeewo embeera bweti ey'okulowooza nti oli yamuwaŋŋangusa kale oba yavaako okuwaŋŋanguka kuba nze njogera yavaako okuwaŋŋanguka kwe olw'ensonga nti rigimu ye mwe yawaŋŋangukira kati ono bw'abanga anoonya kalulu kakufuga ggwanga bw'agenda ku ntaana y'oyo aba mukyamu kabinyo kati tugambe n'abakatuliki kabonero kabi okugenda ku ntaana z'abajulizi
kubana bo bagendayo ngate abajulizi bajemera kabaka bo ngabo temumbako bajemera kabaka nga babo temubafuyita babi abajulizi bajemera kabaka okulagira battibwe yali asanyuse busanyusi kati tudde mu ntegeri ya bulijjo tuve mu byokumamaala ngamba abogere kuba nti sigbo wakoze bo walese issue eyo abantu kati nze kyenjogerako ekyo yali asanyuse busanyusi okulagira mukajanga nti abo battibwe neganda bate babasinza nnyo nti baba nze kyenkubuuza kyoboddamu saagala birala kabaka okulagira nti abajulizi battibwe lyali ssanyu nga li mu buganyi nga kati olwaliro abaganda tebayomba nga bagenda egiini bo tebanyiiza kabaka anti luli wasose kyabaganda kati tusooke ku isho kubeera obwedda be bavaayo okuyomba nga bo tebanyiigirako kabaka oyo gwe baali bano bajemera bali munyigidde tebanyiigirako okunyiiga on his behalf kuba nabo abajulizi bw'ojemera kabaka abantu bakunyiigira bw'omuyisa obubi bakunyiigira bano bwe bamujemera abajulizi nga tewali bayambako kabaka kunyiiga okujjako mukajanga kitegeeza nti bw'okola ebikontradictinga n'omukulembezeewo you deserve the consequences you suffer the what consequences n'olwekyo ebyaliwo ebyo biba byaliwo ate okuzzaawo entegeeragana ennungi otandika okugenda mu bantu abo bemuba mwakyawagana nabo bw'ogenda abantu bangi nnyo bagenda abwazikibwa abantu ku malaalo gaabwe waliwo n'abagenda ku gaakafeero ne ku gaabasudde nga bo temubagambako bw'omanye ebibi ebikoleddwa abantu wolooza teriiyo kati ogenda okugenda okuba ku malaalo g'omuntu waliwo naye be yakola ebibi kino obote bo kyebagamba abaganda kyova tebamwaga yattanya abantu yabattawa nagira obuganda bebogedde obuwanga obuli eruweero ani abantu abo bafiira ki bundi yali ajjakani yajjako obote nalesogire nedda nti omanyi waliwo abantu abatabimanyi I understand kakati gwe kale ku ntegeerayo yajjakani gwe mbuulira yajjako lutwa obote teyamukubako ombuuzizza yajjakani teyakubako obote okuba ki okumubba ani yamubba akalulu ani yamusirikiriza ogenda mu ate ono bamubba kalulu ngamba akalulu bamaze okukakuba President Museveni ono yagenda bibye bamubba bululu yali afunye bumeka ani yamubba tewali yamubba obote yamubba bumeka ekibiina kya President Museveni bakyayitibwa nga Uganda Patriotic Movement kyafuna candidate omu gundi MP omu kati oyinza ogamba nti gogo babbye okimanyi nti basobola okubba mpolampola nga tusimbye ababaka baffe kale kakati tugende n'ekyo kale gwe kyogamba nedda ogenda kunnyonnyola abantu anti bwe mba nkubuulidde ekituufu kati ate bayinza okubba atawangudde kambuuze ebibuuzo tebidda please bayinza okubba omuntu ataafunye bululu mbuuzemu tobuuza ddamu anti kati oli bwakubuuza ekibuuza principal yagamba bamubba era abamu bamuyita president si bwe kiri nze ekibuuzo kye nabuuzizza kirala anso mpanda basobola okubba omuntu ataafunye bululu ani yagamba muti yafuna obuzayo baki yagenda n'agenda mukiwanaga nafuna obululu bwange ono yabubbira bwa anti annyonnyole omanyi bulijjo tetusaba omuyindi byonna bwobanga ogamba nti babbi oleeta gundi declaration form atulage ku declaration forms kale tugende kati kunsikizo endala kubeyo nze sijja kukola gwe kyoyagala kuba bw'ogamba nti oyagala sijja kukola byoyagala sijja kukola byoyagala nze njogera bituufu teyazireeta yalina omubaka kiyonga yekka yali omubaka wa MP kyekyamusindikiriza ogenda kati ate ebibuuzo birina bibuuza ye kuba nze sinze nagenda ye yagenda ne bwe mba naliwo ye alina ensonga ze sinze mba nazo anti kati okuba kyewabadde oyagala okubuuza
bwe nkikunyonyola ate naawe olina byoyagala ndambuliza abantu munnange nze ndi mugezi ekimala ndambuliza abantu nkugamba bwe mbuliza abantu ndi mugezi ekimala nti bw'oba ombuuzizza ebintu nga byenziramu gwe kenda banga olina ebyo byoyagala nkuddiremu nga ebikusanyusa nga nkuvaako nga nkita badde njagala oddemu ki nze simanyi nze kasita nkubuulidde ebyange nkugambye nti agamba nti baamubba obululu yafuna MPOM nga parliamenti ya Uganda ng'asinzizza ababaka yakola ki yayingira gwe yafuna omu ne gundi yafuna 9 ne nabali abafuna 2.5 ogamba otya ndi gwe yafunye akamugogo babbi abakaye bonna baba kati awo tukomaawo baba tugende ku issue endala nedda nti nze bwe pulira ayogera ebyekisiru nkuvaako gwatayagala kunnyonnyola nze okunnyonnyola nkwagade nenkubuulira kyenkunnyonnyodde ate gwe atamanyi gweoyagala onnyonnyola omatize ebibuuzo bino byembuuzo kyo binyamba okubeera nti ate ntegeera kakati awo bw'oba oyagala kutegeera ate towaawo magezi go owuliriza bino byawono gw'obuuzizza nedda tosobola kuwuliriza ng'oyinamu akakunkuna kakati gwe oba olina akakunkuna nkugambye ebyombuuza nti ate abantu bebaba kati ebyo ate obibuuza ye kuba naye akyali mulamu kyekirungi kye tulina yayagala bwagazi nadduka n'agenda muso ekikusesa yalina minisita wa defense kati ekitegeeza ono yamulyamu lukwe nze simanyi kati ebyo byonna ebisinga olina bibuuza ye kuba ekirungi waali kyekifuula obote omulungi ku saidi kuba ndaba omusiize emyaka si mulungi but he was a nationalist yali ayagala eggwanga kati nze omuntu yenna ayagala eggwanga lye obulungi bw'embambula kujja kagatto kuba nkulaba obadde mukambwe nnyo naye tugendanti oyogera ebyekisiru teri kyakisiru ze badde mbuuliza bantu aye nkyabuuza anti bwe kiba nga abantu bambuuza byakisiru balekera teri akubuuza byakisiru anti ogambye gwobuuliza abantu opima ddi ekyekisiru bwe nkugamba nti bwe twogerako ono yafunye siri nedda lindako anti gwe oyagala nnyo nze sijja kwogera byoyagala ono bw'aba alina siringi 6 oli nga alina siringi emu ono ng'alina siringi 2 bw'oŋŋamba nti nno oli ow'emu bamubbye sente ze nze nga nsirika ngamba bo bamubbye nti nga kibi ng'abantu babba obululu oba baani anti ababubba babubba olaba na wano n'abatabubba nti tebabubba tukyali ku nsonga eri era bubweni yatugamba akalulu bakabba era abantu bonna nga bakakasa twalonda anti olw'ensonga ndi declaration form bazirina eziraga nti babufunye naye n'oli kale naye atuleetereze ze bamubbirako mu nnanka mu 8 bukya ekyo ekibiina kya UPC Uganda People's Congress ekigambo ennyumba gye bayita Uganda House ekitebe kyayo UPC mu 8 okuva mu 6 kale tugambe okuva mu 6 mu 3 yetaba byobufuzi ne bafuna obwa pulezidenti mu 6 ne babutwalira ddala okutuuka mu 1971 yemyaka egyo mweyazimbira Uganda House okuva mu 6 paka 7 emyaka 5 nazimba ekizimbe kya Uganda House ekifuga kati kifuze okuva 86 paka olwaliro gy'emyaka 4 ekitebe kyakyo kiri bazimbyewo ekitebe ate tuba tetunnamala kino n'oleeta ebyo abantu tojja kutegeera anti saagala ogire njagala kubuuza ebibuuzo byange saagala bbiira Uganda House etuyamba nti kizimbe kyekimu ku bizimbe ebiwanvu mu Uganda kiyamba tourism mu ggwanga gomanye abantu abakikolerako obungi basasula anti bw'oba omusiru oba tobiraba naye bw'oba omugezi obiraba its like this omuntu bw'ozimba akatale kakati eddwaliro libaga litugasa oba teritugasa ligasa balina that's why tulwana nnyo kakati njagala nnyo ligase waaw ono bagambe nti bwabwereera nti balina atalina sente azaalira erubaga nze mbuuza mbeerawo wali ninayo n'abantu nze sipa kukabyo baseera balinga ki nze sipa kukira ku byo nze njagala ebintu byonna nze ongambye era nkulabye bulungi ne ngambe kakati kale nali yawo ku Uganda House mama nali sinagirwa mu mmanyi
Kwekiri wali yogera byoyogera. Sente okugenda ku kizimbe ane bakwatirawo ng'oli omuzungu. Anti kati era ekikwasisa baani abakwatirawo. Anti kituyamba kiyamba anti omanyi kati twogere n'amagezi so sikonde mininga. Ekizimbe lindako. Mbulirayo ekizimbe kyogendako nga tolina ssente kyo ne batakugobaawo. Uganda use tuyambirawo. Etuyamba kubanga abantu abakolerako kati kale ne bwe batetuyambye kale tukitwale mtetuyamba. Kubanga tulina ebizimbe bya gavumenti byennyini nabyo nga tebitugasa. Nga tebitugasa. Kati ate bwaba woli ekyo ekizimbe abapangisa abakolerako abantu emirimu abafunirako emirimu mu maduuka naki. Kale n'eno gavumenti izimbe ebizimbe byayo ebiteekaawo abantu babipangiseeko. Ffe twakkiriza dda bano babbi. Era tubamanyi bakati kyekyo kakati bwe tubanga oli yazimbe nze kyembadde mbuuliriza kyembadde ngezako okulaga omuntu mu myaka 5 asobola okuzimba ekitebe ky'ekibiina kye ekike naye gwe mu myaka 4 tosobola kuzimba kitebe ekyo bado bo twakkiriza anti kyenkugamba kakati awo otabugambira nti kiri kitugasa kitya kati oba nedda ze gwe naawe olina emmotoka naye tengasa tengasa gwosobola okuŋŋamba nti sisobola lwaki tosobola kakati lwaki tosobola genda eri kupangisa nsobola gyokupangisa motoka yange aluwa nkuwa buwi kati nze gwosobola genda omuntu anyumiza ebitebetebe ffe tukkiriza edaaleebu babi bazimba ebizimbe byabwe babbye ssente naye n'abantu tebalina balina kakati ate Uganda House etuyamba ng'eggwanga olw'ensonga nti kizimbe gavumenti nayo yennyininyini yamala emyaka kati nkubuulira kino ababadde batakimanyi mulimu abantu ab'obwongo obulinga obubwo abalowooza nti tetugasa nga emyaka nze gye twamala gyonna egiwedde offices ne minisita wa tourism yali okwo nga kwepangisa kubanga gavumenti nga tezirina bizimbe lwaki bagiwa kati gwe mukunyamba biki byompa obwereere bwe kiba kibagasa well and good kati mbulira nabano bazimbe ekyabwe kigase NRM kyekiri kye twali tugamba ekyabwe nabano bazimbe ekyabwe kigase NRM gundi katikiro yakola ki gundi eno gye basonga sigimanyi yoyogera gundi yasugira kizimbe ki simanyi gwe yogera nti tugasega bazimba mu ddwaliro kuba osobola okugenda awo walino anti gwe kati bw'obanga osonze sente kirungi nawe ne gundi ekole Megatron erina byekola era nefunamu ssente kati katulinde yo kyena atukolere kiyamba era kyebala kinene era kiyamba n'abalala bakyabala kati isu gye twabadde bwe yakola mbu yazimba Uganda House si byekola kale leeta ebirala ekikulu nti ekyo tukijjeemu yazimba amalwaliro gonna golaba ng'agafaanana nga mulago ne mulago nga mu mutwalidde kakati okyayagala awo kiriya ate ne gabeeramu facilities zonna kituufu nga ekizibu kyokka kyofuna kufuna transport yakutuusa wali ddwaliro ekyo kituufu kakati ne bwe tukomaawo naye ndowooza leeta ebirungi malwaliro go gagamala n'amasomero ago gonna agasinga obungi gazimba ku mulembe amasomero amalungi gonna era naye n'azimba eriyitibwa erire Dr. Apollo Obote Oboro eriri Boroboro ery'essomero ebintu yabikola olaba nti nga takola bibye kuba kakati abamu ekibinti nti bwemba nyinyonyola ate gweoyaga eyabuuzizza omanyi anti tubuulira tukola lw'abantu tubuuli kati tunyonyole bantu kati labayo olaba nti nze ndi objective bano twakkiriza dda tebakoze babbye buli kimu kuba olaba era nange sikkirizanga maama nange sikkirizanga bantu nange gwogamba sikkirizangako kubanga ate era nze bano mbalabye ate nabali nabalaba era nembaawula nendaba baakola n'abatakola so tolina kyoŋŋamba tolina kyoŋŋamba ate bali obaagala nnyo kamba anti kuba nina byendaba bye baakola ate nga babeerawo ebbanga ttono kasonga Uganda House yaabwe gwe kati kale tofaayo kati tojogerako kati nale mwezimbe kitebe kyayo kinyamba ki kati nze simanyi naye omanya nti teri kibi bwe kibanga gwe olwaleero obba ssente ng'olina woozibba naye nga tosobola nakuzimba nju mwosula then oba mubbi nnyo ate kati oyo aba mubbi mulalamu obasanga bayina buli kimu bali eyo kati ebyo kyenvudde ngamba nti yazimba amasomero gonna ekyo kyo nkikkiriza ekikulu ekirala nti yayigiriza abantu nti n'omuntu owa bulijjo owa wansi asobola okufuuka munnabyabufuzi omulungi era ojja kulaba abantu bonna abayitako mugundi y'Obote abaali mu layini ye tulina mubaani awo ne President Museveni empozi yali gundi yali minisita wa yakolanga mu State House ku myaka omulembe gy'Obote
namuyigiriza ebyobufuzi negenda mukubabiiki era kyova olaba abaana ba Obote tabatreatinze bubi kati ng'Obote nga mu President Museveni bwe yasembeza abaana ba Obote n'abaana be bonna nga biye temwamuvuma nakumugamba nti yakola bubi mulyoke mugambe Bobi Wine ogenda obugenzi ku ntaana nti kibi nga President Museveni bwe yasembeza abaana ba Tito Okello Lutwa gwe yajjako nga Bote mwakikola ki tutwakira nti kibi kati nga yasembeza abaana abaami namuteka ne mu magye n'amuwa ebifo nga yote mwamwogerera abantu abamu balabe batubeerawo bw'aba takwagadde atandika okwogera ebintu ebikusiiga obusa oba ebikwonoona so omuntu ng'anoonya kugatta bantu oba kugatta ggwanga nakukola ggwanga eppya alina okulagana n'abantu bonna wekyolowooza kukumaakuma n'osembeza so mukulembeze omulungi kyakola kusembeza abo nakugamba nti bannaye kino kyembadde mukola bwekibanga buzibu ki n'omanya obuzibu bwebuva ne mutuula ne mubukkaanyaako ne mubugonjoola bwemumala obugonjoola kati ne mubuuza nti ate kati mubadde mugamba mwagala tutambuze tutya ekitundu yembeera ebeera entuufu so sigamba nti agenda ate bamuziika biki bangi nnyo abantu be bagenze nga balusilambula bwe baziika era tulaba n'abantu gwe mwe mulowooza nti obuwangwa obwo obuli eruweero abantu abo bannyini bantu abo oba buwangwa bo basanyufu oyinza okumbuuza lwaki baafa era okakasa otya enfa yaabwe kati fe oyinza otwawuliramu abaafa nti bano Obote yabatta bano baafa lwa bino ate oyinza olutalo nti buli omu atta kati lwaki bwe luba olutalo nti buli omu atta ate osiba ku Obote nti ye yabatta ng'ate okuwangula olutalo gwe oba osinza okutta kati gwe bewatta baluwa wabateekawa osobole okuwangula kati ebintu ebimu abantu abumu tebabiteeka mu magezi kati ndowooza awo tuvuddewo kati omaliriza ogamba nze ngamba ekintu kimu nti eggwanga bwe liba lyakugenda mu maaso bulungi abantu twagalane fenna tulina kukwatagana twagalane togamba nti lwaki gundi ayagala gundi nze ndi wano nina mikwano gyange ab'NRM nina mikwano gyange aba DP nina mikwano gyange aba CP nina mikwano gyange ab'amawanga ag'enjawulo n'olwekyo tutambula siri obulamu bwange butambula buli omwadde ayina eddembo anti awagira kiringa ebiseera bwe yokuwagira bwe bituuka ye ng'agenda awagira ebintu ngaze omukwano gwange naye enkolagana yange naye esigalawo so sirina kukyawa gundi olwokuba wakibiina gundi nze si bwenkola ekigeeza kino tekyakunyumira ekyaki kino gundi anti baagala yagenda n'agamba nti nze nsonga kite bampadde kaali ndi mukwano gwa mpuuga nze sikirinaako buzibu baagala okuba mukwano gwa mpuuga sikirinaako buzibu kakati kyogamba nga tebakyawa kabaka yakyalako mu State House nga tebamukyawa kuba baagala kabaka ate abasinga tebaagala gundi State House nga tebamukyawa kati ebintu ebimu tubiteekemu mu magezi gokka gajja kubanga gatuyamba okukola ebirala mukwano gwo bw'aba mukwano gwo abeere mukwano gwo enkolagana yo ebyobufuzi tebitwawula nnyo n'abantu nze tebindina gye binjawulira nze nina mikwano gyange abasinga obungi si basiraamu naye ate gwe omusiraamu mumala okugira n'agenda n'alya wali anti ye yagenda alye kuba nze sinze bw'aba agenze kunywa omwenge agenda anywa omwenge gwe nze ndi mukwano gwa mutima gwe na bwongo bwe teriyo pulezidenti yali azze nti yazze kufugako basiraamu bokka oba bakatuliki bokka oba baggwanga gundi bokka fenna bwe tuba tulonda singa okulonda akuteeka mu kitundu gy'ava yokka so nabo bagende balambuleyo anti kiri eno national issue tekiri tribal national issue bwe muba mwagala eggwanga ligende mu maaso buli ekirivaako okuliremesa okugenda mu maaso kye mulongoosa oli waba yakola kibi bwetereevu ekyo sijja kyongerako abataagala kumanya balekeyo kumanya mbajukiza banaffe aba Biva Organic tusangibwa Umengo Biva Organic tugamba kino gwe wenna alina endwadde ezikutawaanya tugamba mmere eddagala lino tukikola tutya gwe wenna alina ulcers alina pressure alina sukaali erinnya eriru asthma oli allergic genda bugenzi wali mu Biva Organic
Dr. Senjobe no musajja kugunyo musajja muntu mulamu alina hospitality tonagiraba bw'otuuka ku reception walinga oyo abaana boyogera nabo oyinza okulowooza nti yogera nabannyoko oyinza okulowooza nti omwana azuukusa maama we tijangu tulye engeri gye bakukwatamu ne Dr. Senjobe yennyini bw'oba oyogera nayo oyinza okulowooza nti oba ate basoose kuleetera muganda wo yaba ayogera naawe baleete dokita bw'aba ayogera n'omuntu oyinza okulowooza nti mwana we era bw'ogenda wali abeera tannakuba nakukujjanjaba ng'otandise okuwulira nti owona genda otuukirire Dr. Senjobe genda omuwulire nti kino oba kiri ajja kukubuulira ayinza n'okugamba nti omanyi nti nga tetunagenda mu maaso ndowooza kusinziira bwendabye nti ngudi tufunireyo salad saawo ne fruits nasooka azibwebwe naawo agamba nti sooka lya ku ebyo nga yakulabye awo kukkakaliza okuyandika kuzaako oyinza okuba nga salad seze kyekiri kyagamba mmere eddagala so genda mu Biva Organic ojja kuba nga ojjanjabibwa awo nno okulira mu maaso ga bagiyita Kaka Motors kuba eri eribwetaawo erigenda erigwa wali ku posta ekizimbe ojja kiraba kyandabirwamu za green ojja kuba nga otuuka bakujjanjabe mu ngeri esingira ddala okuba ennungi gwe naawe osobola okugira kumpi ne Masenge anti oyinza ogamba kaki kumpi ne Masenge ekizimbe kiwanvu kiriko endabirwamu za kiragala kuliko ebigambo ebituufu ennyo Biva Organic enamba ez'essimu weeziri awo mukubire kwa Dr. Senjobe ajja beeranga taasa so nalabye omukyalo ono Asio Florence ono yavaayo ne famire ye agamba nti bamuwana ate yavuddeyo era principal n'avaayo n'ayogera abakulembeze bonna ne boogera saawa eno yavuddeyo n'abyegaana nti tebamuwambanga bino byonna principal yadde tebiri ye tebamuwambangako famire yamugamba ebiveemu bino ye lwaki obiyingiramu Asio Florence kiki anti ebigambo bitulina okumanya mu nsi mwebiri waliwo bayita obwesigwa n'obunanfuusi nekimuleetera obukulupya kakati abantu tebitandise leero obukulupya n'otuuka okugamba nze tebannampambako omanyi bw'oba onaakulupya otandika okugenda n'ebyekisiru notuuka n'okugamba nti bwe yali atandika yagamba nti nze ndi mukazi nebiki njako simbawooza mwe stronga biki yayogera bingi bwe yamaliriza bwe yabugize n'atusindikira audios nti bamuwambi ng'asindika audios nga ye yatugamba nti bamukoze eki bwe yamala bwe yamaze n'agamba nti bw'avaayo n'agamba nti kati mpulira bubi nnyo n'aweereza audio endala kati mpulira bubi nnyo sijja kusobola kwogenda naye alukamu and do what clear the air bwe yamaze n'agamba nti kakati nze mbadde ne pressure nene nnyo nti nve mu kalulu ako nga famire yange yeŋŋamba stupidly omanyi bw'oba onaalimba olina okukola script ennungi bw'oba olina kyogenda okukola kyonna oba kujingirira olina okukola script nga nnungi ogambye nti famire yagambye nti yakola ki va mu bintu ebyo ate famire ye yali egamba nti omwana waffe bamuwambye omwana waffe ffe yali yagenda kwesimbawo biki ng'eraajana era nziramu nti stupidly omukyalo oyo yagambye nti ye maama bulijjo oluvannyuma yagamba nti tajja kwesimba ku maama we mbaoli maama we she is my mother yakitegeera ddi nti maama we bwe yali agenda tuli okusooka azaala bakulu nga zibumbuzi kakati ebyo byebimu ku bintu ebiraga obunnanfuusi ate ne body language ng'omuntu alina gundi alina wasoma ng'alina byastating ogiraba ne waliwo obukkakkamu obubeera mu muntu nga ayogera bintu bye nga kati bwenjogera bwenti singa byenjogera bino baŋŋambye bugambi nti byogere nandi mba si flowinga flow naye yayogedde ebyo byonna nze categorically beke I've come to clear the air ng'olaba ndi bamugambye nti bino byoba oyogera n'ekifo we bakwatidde vidiyo eyo abaagala mujja kugenda mukyetegereze bulungi yabadde walungi kati ebyo bye bimu ku bintu ebikulaga nti yabadde si yabyogera
ng'alina waabijja oba ayidda nga babimuteeredde mu maaso abisomako busomi tegeeza bamugjeemu obanga waliwo ekintu emabega kibakola ki ekimupushinga nti yogera kino ate bw'otakyogera ku bibiri ojja kufunako kimu nga kulinga omubiri gwe kyegwabadde gugamba kyetulina okumanya bw'oŋŋamba nti pressure yakuyitirirako kyekyobusiru kyobeera oyogedde nga bwe yakuyitirirako ng'oyagala okwesimbawo wagamba nuupu wamala gibuulira lwaki teyagenda wala kakati mu magezi amatono kale g'olina era wabadde ogamba nti waaya famire eŋŋamba bweti sijja kusobola genda kwewandiisa famire eŋŋambye bweti mbiveemu naye mufune omulala yabatuulawo ng'oli omuwala bwe yakizuula nti bamusangudde mu nankani mu regisita taliimu n'agamba nti awo tufune omulala n'akwata bendera n'agikola ki naawe wandikoze ekintu kyekimu n'okizzaayo omwami Kagato tolaba nti wano waliwo ekintu ekiri emabega ekinene ekifo ekyo bantu nga basatu bonna bwe baleeta nga afuna ebyekwaso kati ebyo bye tugamba nti bw'obeera ng'oli mukazi nga buli akuwasa afa twebuuza lwaki afa oba nakyo lwaki buli ayagala okuvuganya mu kifo ekyo abeera mu mbeera ezo ezoogerwako kitegeeza nti gwe bavuganya naye alina ki kizibu ate tulina okumanya ebintu ebimu omanyi nze nagambye nti bwe baba bakola ebintu by'obulimba olina okukola script ennungi nga gundi yeyakola America yeyakola script ennungi ate great liar should have a greater memory kakati bandi bali bakola script ennungi kyabuzeemu anti kyabulamu olw'ensonga nti bagikolera akabanga katono kuba ebyo ebintu olina bikolera ebbanga ddene oli n'atandika ne bimuyingira n'aba nga yeeyo ekintu ekyo kyemugenda okukola oŋŋamba otya nti yali yajja okwewandiisa omanyi ntuyinza okutandikira emabega lwaki mulowooza Honorable Amongo gwe basooka okunominatinga okusinga abaali besigamba nti bw'ali esimbawo ndi muvuganya omanyi bintu ebimu tukubikozesemu amagezi okulonda kuba tekunnaba wabawo abeetegese okwesimba ku muntu okujja incumbent mu ntebe kati oŋŋamba otya nti ate gwe bagenda okuvuganya ye yasoose okutwala okunominatingibwa nga waliwo abo beetegekedda nti oluligamba nti ngenda muvuganya obutazannya tekitegeeza nti oli yalina okusooka wateeka okubaawo ensonga lwaki yasooka ekyokubiri lwaki mulowooza nti ye bwe yamala okunominatingibwa kompyuta ne zifa ekyo nakyo olina ebibuuzo bingi asante kati ate nkwongera ekibuuzo ekirala abamu ekyekisembayo tonzikiriza kubuuza birala kuba nze nina abalala tebabiraba nze mbiraba kale no problem kompyuta bwe zimala okufa nga ab'okunominatinga bakyaliwo electoral commission ekolera ku ntolizaani ekimugaana okugamba nti bano bayimirire bwe tunaamala ozikanika ne zitereera banajja ne banominatingibwa lwaki mugamba nti zaafudde bano ne mubanga mubalese kati wezifa baleka anti kyembuuza musango gw'abaana abaza okunominatingibwa lwaki tezifiira ku balala ekyokubiri ekirala bwe tuba kuwandiisa ndagamuntu bwe kuba kugema baana ebintu byonna bongerayo ennaku ku nomination lwaki tebayongerayo nga waliwo n'ekizibu ng'ekyo ng'ate kibadde tekiniko kati ebyo ebikulaga nti there must be a hidden agenda. Omukutu gwa Megatron mbadde ne Kojja Kagato bicycle kick yo muginyiikirire obufumbo obutereerera ndi musanyufu nti teriyo bantu bagamba nti takyamalako ekyo nakigobye mu bafumba abaawukana kati boogera biki bagamba bugambi nti ata omuliro mungi akaliro omuliro muleege omuliro baguleega nnyombo eri waggulu emmotoka okulinnyako eri waggulu ayagala akamaanyi ago akuba ku namba ki 0752 432 0752 432 oba oli Bulaaya oba oli Germany
Germany nayo Bulaaya katuuka abali Bulaaya nakatuuka bonna katuuka pozi nkujjukizako nti eddagala erisenya amannyo ne ligagogola akamwa konna baliyita Nana Herbal Mouthwash. Nana Herbal Mouthwash eddagala lyatongozebwa National Drug Authority ate nga ensi yonna erimanyi bana abali ebweru balifuna okuva mu awatundiza ebintu bya bannayuganda. Era eddagala eryo erya Nana Herbal Mouthwash bw'obanga oligula ecupa ebaako ebigambo Nana Herbal Mouthwash lyatongozebwa National Drug Authority litundibwa okuva mu drug shops zonna ne mu pharmacies zonna mu ggwanga. N'olwekyo towunya kamwa, toba na kaboole, tosanyalala mannyo, tojambi tuli mannyo, towunya bubi. Kozesa Nana Herbal Mouthwash. Mekutu gwa Megatron tukoma ne students dala nyingi nnyo badde ne kujja kagatto ebigambo tubyogedde bwe bityo sibe bulungi oya